Chris nze byenjogerako bya ndongo business y'endongo najja mu ndongo ngamanyi nti tuli wamu kitegeera bw'osanga muyimbi muno naye omuntu tuli mu business nga weegayirira n'omuntu akuwa drop kitegeera n'osaba omuntu drop n'ogimubanja emyaka. Just the other day gravity yatogera konti omuyimbi ovaako ki? Mazima just drop omuyimbi ovaako ki? Bwatyo mwana mulenzi Chris Evans Kawes bwakulukusiza Amaziga mu studios eza MBS Sanyuka TV ngali n'omukyala Anatalia Ozi Bambi endongo erabike munyigidde banga abayimbi egende fuka trendi obolyawo ey'okujjayo obulumi bwabwe ne batandika okubulaga bafanzi baabwe nga sinaba kubeera nga nkuwa ekituufu ekikaabiza Chris Evans kansooke nkwanirize butongole ku mukutu Viki exclusive akuweereza simulala bampita Viki. Thank you so much for following up ne video nkusabye isoko jimpeleka like oba tonaba kubeera nga ogikampera gwe tulaba songa nkujjukiza Hajati Kalodo alombeddwa kumwe abalina ebizibu ebyenjawulo enamba yebeerawo awo mu kitabo ekiri mu Quran esembyayo 067 osobola n'okubeera nga omuwhatsappingako buli kimu ne kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati video womaze okuba nga ogiwaka like nawe atanaba kutwengako mu butongole ng'osubscribinze omuyimbi Chris Evans amujjukira bulungi nti alinayo concert Another Lover egenda beera ku Freedom City naye bwe bamukyazizza omukyala Natalia Ozi babadde banyumya wakati mu mboozi yaabwe Evans n'akaaba buli muntu yebuuza kiki ekyali badde kikaabya omusajja mukwata mpola ng'olaba n'obuyondo baabumukuba omutwe n'asigala nga kalaso gukyaliwo gukyatemya. Ekyamazima kiri nti abayimbi bantu era bwe tunaatunuulira obulamu bwabwe singa tugamba okubategayo bucameras emabega ewatali mataala gano aga bulijjo ge babeeramu balina bye bayitamu ng'abantu ebibaluma. Kati ensonga eyakaabiza Chris Evans nga bwe nkugambye nti alinayo concert ye ku Freedom City awo ennyini we yasabidde nga bayimbi banne bamuweeyo zi drops kyeki bwe bolaba obulango obubanga obulango katugambe Jose Chameleone kangeze nti Jose Chameleone anakola ka drop nga agamba nze Jose Chameleone ankoola abantu mwenna abampagira muje tugende ng'ennaku z'omwezi weziti ku Freedom City atuwagire mwana mulenzi Chris Evans. Ndooza mukategedde bulungi ezo ze drops Gravity n'agikola Bobby Kamiri n'abalala ba Juliana bonna ne bamukolera drops mu maloboozi gaabwe. Kakati Chris Evans alina abayimbi ab'amaanyi oba balaba beyeetaaga abeyasaba drops zino oba beyasaba obulango drops ndoza mu Luganda bwe tukizaamu naye n'abakola oluzungu batutta drop siri etonde kati batutta busi. Anyway bano abantu bwe yabasabye obulango oba bwe yabasabye drops atugenda kireka mu lulimi olujungute bwe yabasabye drops abantu bano bamwetooloozezza jjukira concert ye Bambi etuuse anaatera kyengedde 27 izita 27 Freedom City. Kakati enteekateeka zonna eza concert zaawedde naye just omuyimbi okugenda obugenzi mu studio actually drops ezimu tebazikolera na mu studio oli akwata bukwasi simu ye n'ataninga kamera n'agiteeka mu selfie mode n'atandika okwogera nze gundi ngenda kubeerayo mmewa gundi kimala ne bw'atabayita mujje just n'agamba bugambi katugeze nze Viki ngenda kubeerayo ku Freedom City bannange mujje muwagire Chris Evans tubakuba endongo as simple as that ebeera drop. Kakati musajja wattu ekyo kye kyamuyungudde eziga era n'akaaba Anatalia Bambi naye ennaku n'emukwata era wakati mu Anatalia okwatibwa ennaku Evans abantu bamusaasidde wabula byonna byabaddewo era yakaabye naye teyasobodde kumentioninga muntu ki oba muyimbi ki oyo gwe yasinze okugamba nti ono ye yamumye drop ebisinga kawonja bibawa mubirinde.